Zanye tuba tugguse n'enteekateeka yaffe ey'akabbinkano k'olulimi Oluganda wetwongerera ettoffaali ku lulimi lwaffe Oluganda nga tulina abayizi aba senior secondary school. Abayizi bano beewaayo bava wala naye bambi basalawo nabo ne bajja babeeko ettoffaali lye bagatta ku Buganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubbinkana wadde nga waliwo era akababbinkanya nti omuwanguzi ye wa school fees mwaka mulamba nga Radio Buddu emuweerera naye nammwe mufaayo nnyo ne mujja ate ne mubaako ettoffaali lye mwongerako. Nze Mulangira Kalema atereddewo ndi ne mukwano gwange muganda wange muzzukulu wa Nviirimbi Ndawula ali berito DJ Daniel mu byuma Pros Kabanda akomyewo akakalabye ejije ebyo bwe biba era tuli naye twongera okumusabira agume mukwaya Jesse atuyunga eri ku mutimbagano. Nkugamba nti programu eno osobola okuddamu n'ogiraba mu budde bw'obweddembe ku YouTube, ku Instagram, ku Facebook, ku wonna ku mikutu gyonna egya Radio Buddu osobola okuddamu n'ogyekkaanya bulungi nnyo n'oyongerwa okukuguka mu lulimi Oluganda. Abafiiriddwa abantu kitalo nnyo nga bannamawulire bannakatemba tituyinza butanakuwalirako ab'enju ya Katolubwama eyatuvudde ku maaso. Kama Katonda amusaasire ebyo byamusobako ate era asobole n'omugaziyiza obulungi ejjana nga baganda baffe Abaisiraamu bwe bagamba. Radio Buddu yeteekateeka ensonga eno ne tubaawo n'abanywanyi abatuyambako ne batusitulirako era be bano. Weewaawo bannaffe aba Cake House bentandise nabo bano nno omulimu bakola gwa ttendo ogw'okulaba bannaffe ababinkanyi nga bayingira ebbinkaniro nga bafunye ekikopo kya caayi n'akaliirwako. Bano nno bakolera cakes ennungi ebika byonna bakola busumbuusa, bakola emigati, pizza n'ekalondo omulala. Basangibwa ku Lukunda Arcade mu kibuga Masaka wano opposite n'akatale akakadde wansi awo mu kannya mu ka basement. Bakubire ku 0700 29 737 oba ku 0773 94 00 23 awo omulimu ojja kubanga okutereezezza. Management ya King David High School wali erukaya bano nga basangibwa ku kkubo erigenda Lusanga okulira na poliisi awo. Mwattu lino ssomero lya one A level balina center ey'ebigezo eya senior ey'okuna ne senior ey'omukaaga bakyawandiika abayizi okuva ku senior esooka paka ku senior ey'omukaaga. Ly'abaana abawala n'abalenzi so nga ate lya kisulo naye nga n'abava ewala abava ewaka baanirizibwa. Bakubireko ku ssimu 0750 43 02 84 oba 0703 52 26 obeere ng'omwana omuteeka mu King David tojja kwejjusa. Masaka Parents Corner Weka Nursery and Primary School wano mu kibuga Masaka ng'olyambuka wano okutuuka Ebwala. Ssomero mwattu ly'abaana abawala n'abalenzi. Linayonebu Center lyakakasibwa Minisitule y'Ebyenjigiriza. Security y'abaana mwattu eri ggulugulu balya bulungi ne basuzibwa bulungi na buli kimu kikolebwa bulungi. Bagamba batya nti mwattu n'ebisale by'essomero bijja mu buli nsawo ya muzadde. Bakufune ku ssimu 0758 68 976 oba ku 0774 note 2 54 91 oba ku note 752 54 12 15. Kati bannaffe aba Bukomansimbi Secondary School ssomero lya one A level lino nno nga ly'abaana bawala n'abalenzi. Basomesa abaana ebyo byonna ebibeetaagisa okubeera nga baŋŋanga ensi eno. Basomesa abaana kompyuta n'amasomo aga science ne arts era nga mwattu basangibwa no ku luguudo olugenda ebigasa ne Bukomansimbi. Osobola n'okubafuna nno ku ssimu 070 16 24 oba ku 0772 56 25 awo ojja kubeera ng'oli bannaffe ba Bukomansimbi bano nno nga bajja kubangulira omwana bagaba ne basale. Bannaffe aba Winners Junior School basangibwa wano mu Masaka City wano mu Nnyendo Kirinda nga wakayita ku kisaawe eky'omukasana. Ssomero ly'abaana lisomesa okuva ku nasale paka ku P7 baana abawala n'abalenzi. Buli ekyetaagisa okusoma omwana n'avaamu omuntu bakirina. Standby generator, amasannyalaze, amazzi n'ekalondo omulala.
kaakati osobola okubeera nga obakubira ku masimu kubanga okuwandiika abaana kukyagenda mu maaso ku 07551 58 3913 oba ku 07552 53 85 3 mwattu nabo baatadde ettaffaali ddene mu Akabbiinkano kano. Kaakati aba St Andrews Green Light wali ku Kaapenda gwe ssomero lya boarding baana bawala na balenzi okuva ku nursery paka ku primary 7 buli ekyetaagisa mu kusomesa omwana bakirina nga batandikira kubasomesa. Kaakati no bagamba batya nti director waffe yogerako naye mwogere ku biseera by'omwana eby'omu maaso ku simu 0701 43935 oba ku 0773 14 awo bannaffe aba Fancy Confectionaries we batandikidde nabo bali opposite ne office ya meya mu kibuga Masaka bakola buli kyakulya ky'omanyi wansi w'enjuba wano ekiwoomu omulizi keeki n'ebintu ebirala. Kaakati tuukayo mwattu weefunira ekyokulya mugaati n'ebirala. Bano nno baataddewo n'ekirabo eri omwana omuwala mu abaana abawala muwulire omwana omuwala anaasinga banne mu Akabbiinkano bano bamuteereddewo ekirabo. Bannaffe abayimuka Uganda yimuka Uganda bo ne bayingira n'ebikozesebwa bagamba nti bakola sabbuuni ebizigo ennoni n'ebyamakolero byonna ate nga ne raw materials bayita ebikozesebwa mu kukola ebintu bino babikuleetera. Kaakati bagambye batya bakubireko ku 0704 0637 mwattu nno batuwadde n'ebirabo eri abayizi baffe ababiri abanaagamba nti bawandusa olwaleero. Kale tweyanzeko omulungi awuliriza twagala kwebaza okubanga tukyatambula naawe mu nteekateeka eno eya Akabbiinkano. Ndi naani? Sega Joseph okuva ku Kikungwe Senior Secondary School. Sega weerinnya eryo ddene nnyo mu kizimbe kino mwotudde era twagala obunene bwali obukuuma ekyo kitegedde. Yes, sir. Bakuzaala ku kyalo ki? Kikungwe. Era Kikungwe wakuzaala? Era woosomera? Taata ne maama gye bali? Babaani abo? Omukyala Kemirembe Esther n'omwami Sega Pasco. Sega wa Pasco. Linnya eryo Sega waffe tutera nnyo kulyasanguza nnyo wano naye era gwe olyasanguza. Kale batumireko bagambe nti Sega wamwe mwetudde. Nteredde ntende mukoleze kabaani. Kale kaakali bano the big spender bakulembeddwa Katongole Salim Basinia ya mukaaga bakuwadde entambula. Gwe weebaza Sega owulidde? Gwe weebaze eddoboozi tuliwulira wadde bakyakutereeza owulidde. Bano bagambye from Eddie yani after death Eddie Mutoni bannange agambye akwagaliza buwanguzi. Buno ovudde wa Namugenyi Christine form 6 Eddie prefect of Kikungwe Sega wankwagaliza buwanguzi. Nkwagaliza bwa Ssaababbiikanyi 2023 ataddewo bya luzungu wano. I know you can make it. Simanyi kye bitegeeza. May the Almighty be with you until the final from Fiona Case Senior 6. Amen. Kale sitegedde kye bitegeeza. From Hedigaro Kikungwe Senior Secondary School Nakayiwa Miriani Head prefect ne Hedigaro bonna bawala. Mubasiga wa mwaliruddewo. Nze ndi wa ddiini Catholic Association. Oli wa ddiini n'okubyabakulu tobyagala. Kale Kikungwe Catholic Students Association twagaliza chairman waffe obuwanguzi. Oli mu Katoliki? Kale the head of debating club and academic prefect Kikungwe Secondary School Sekidde Arthur James Kigongo aka James Ways abavubuka kale from head boy Kikungwe Kakoza Abubeka tukwagaliza buwanguzi. Senono Henry from form 6 n'abakoza Mastula eri Sega watu kwagaliza buwanguzi. No Fear Guys group bano bali mmere nyingi bano basiniya tu bakwagaliza buwanguzi. Mulimu omuyimbi Rajabu Inopro Little D Ntambi King Oyo agalezi abasiniya esooka Kikungwe Secondary School mulimu Muwonge kwebaza namba zira Namutebi Don
Doni Binusu, Alex babiri Namaganda, Teddy, Rubyai, Florence bakwagaliza buwangu Doni Binusu ye checho Oyatule Habib and Nandawula Aisha Sega watukwagaliza buwanguzi Senior yokusatu yonne basa yine ezitowa bakwagaliza buwanguzi Senior yokuna Sega wago waffe abaana abo balage nti ekikungwe teva muto bakubye essubi tukwa kale katolinde Seka Nyonyi Desire Senior ey'omukaaga kwagaliza buwanguzi Segawa it's yours brother M Afro rapper yeah wandise rapper chibadde kinene kale stay calm. Just keep running your race until what? Until the finishing line. Kale. Chikungwe secondary school senior 2 West. Zitoweya West. Aba West mwebale nnyo. Genza Mike senior yokuna dining prefect yono kubyokulya muzibu nnyo akwagaliza buwanguzi. Kakati obanga bakwagaliza buwanguzi Segawa genda n'ebibuuzo byo ebisooka bitano. Erinnya obweddale bakuyita nze sijja kulyatula olw'obunene bwalyo mu kizimbe muno naye tutandike n'okwatula ng'ojjukira nnyo nti waliwo abeerekereza ebinusu byabwe ne batalya kadengo ne babikuwa balubaale kyatule nga bwe kiwandiikibwa babbiri la wo ba la edda ssebo nagambye balubaale kale naye nga wali ne kubba azibadde bbiri genda ku kirala bassekabaka ba sabbiri ka ba ka bakuwa obubonero busatu eyo katufeeyo tudde mu bisoko njagala mbulira amakulu g'ebisoko bino okuzimba ng'ekisaka oba okuzimba ng'obudde kisoko kitegeeza ki kubanga onyiize neyanziza ssente ekyokuna mbulira okuzza mu ddiiro kisoko kitegeeza ki kujjayo mu bangi ne bakuteeka mu lwatu olina obudde kuleeta mu bantu abangi wakayima mwana muwala nakigudde gyamusembera kuyimirira kaawo wakati w'entebe ezo awamala ye muntu okubanga afudde ekyo kirala ate tewali wakayima mulala bawe ekituufu kwe kukozesa omulimu gw'obadde wamaze ne bagukubulizaamu tebabibazaamu ewaka mwana gwe ebintu ebyeddamu obyozo obimaleko sabbuuni baba bakuzizza mu ddiiro ekibuuzo namba 5 okukuba ku mukono kisoko kitegeeza kuyamba akyalina obudde butakuwa budde oba butakuwa kakisa kola kintu wakayima jangu gwomi omulenzi wakayima katalaga wamala okukuba ku mukono jokera n'amaanyi kitegeeza kutereeza mwana muwala kukuba ku mukono kitegeeza okuyamba mu kintu kyobadde okola kati muli kukusika ku mukono bawe ekituufu kino kwe kugaana omuntu okukola ekintu tokikola ekyo twetoolole bwetu tugende okukuba ku mukono tweyanzeege mwana muwala gwani obubaka atoyina oviiriddewa Nowazi Aka waliwo yakuweereza n'obubaka ku Sande mwerabidde n'agamba wa Nowazi Aka oyo omundabiranga mwerabidde kale Nowazi Aka esangibwawa oyitawa kati tugeze ovudde Masaka kale otuuse Mateete otuke Matete oyongerako distance ntono mu maaso ku lw'Essembabule ku lwawa ku lw'Ebitakuli
sirwe lugende Sembabule olwo ebitakuli luno luyita ino kukerezia ku kisaawe oba waliwo awo primary ya Mateeta oluyita ku primary awo sirwero lwerwo kale ova ku kyalo ki Kyempiki mama ne taata gye bali be baani mama omukyala Nantijja Florence ne taata omwami Senkusi sooka obasoosowaze bulungi obatumire mama ne taata abawangalira Kyempiki batumiddeko nnyo nze muwala wamwe Alice nze ntudde mu mitanda bagambe nze Alice wammwe kamba kuvugira owulire nze Alice wammwe kamba kuvugira owulire Alice wuyaweze Alice newankubadde ovudde waleerwa ebitakuli sigenda kuttira ku liiso njagala ebibuuzo bino obyatule bulungi nga bwe biwandiikibwa wannema wane a na ezannabansasaana otyo mane a bakuba obubonero busatu omwana abadde atya byakuno kyatule byakuno ba yane a kanewu nane o bakuba obubonero busatu eyo kanzirukayo kubanga onywezezza tugenze mu bisoko okuggwennyalwe kisoko kitegeeza ki okuggwennyalwe kitegeeza okuva ku kintu nga oli segawo wayogeredde mu ssaawa ya munno ono olinda akadde ne kavuga okuggwennyalwe kwe kuggwamu amaddu g'ekintu mpozi oli naye takiriiko bawe ekituufu kino kwe kukola ekintu ne kinyirira nnyo twayozezza engoye wamma ne tuggwennyalwe kyazanyiridde twalimye ne twenyula ekisoko ekyo oba ogenza okifuulafuula bwekito bwe kibeera ekibuuzo namba 4 okuluma omuntu kisoko kitegeeza ki okuluma omuntu kitegeeza okukola ekintu segawa kumuggyako kifi butamusasula nedda olwo olulimi lwammwe segawa olwo lwammwe wakayima omulala taliiwo bawe ekituufu okuluma omuntu ekisoko kino kitegeeza kuwaako omuntu bujulizi kumuwaako obujulizi ani amuluma genda muwe ekirala ekibuuzo namba 5 enkuba okukkirira kisoko kitegeeza ki kitegeeza enkuba okutonya ennyo Teresa alina obudde Teresa enkuba okutonya ennyo wakayima segawa enkuba okubanga y'amaanyi neyonoona tewali wakayima mulala bawe ekituufu kino kitegeeza omwaka gw'enkuba okubanga gutandise baga enkuba egenda kukkirira enkuba etandise okukkirira tugende mu maaso tweyanziza nnyo tweyanzeege namba 3 obubaka bwo bwa namba 3 gwani nakigudde Jennifer oviiriddewa ebigada ewali nankima kozi takyasomerayo ali mu siniya yakumeka waliyo ne university ali mu ya mukaaga nankima ono omundabira ng'omulabyeko naye sina kyakugamba nankima oyo tutambula ffenna kakati bakuzaala bigadeera banzala ku kyalo kakuuto kasoga maama ne taata gye bali be baani mirako omwami Kanyamajjumba Alozias n'omukyala Nakawojwa Maria bagambe nti yenze Kanyama yenzi muwala wonna kigudde nze ndi mu mitambo gya lego Kanyama linnya paatiiko oba lyeriye ddala ddala kale erimanyiddwa mu kitundu kale nga tugenze bano bagambye Barati Francis Happiness Susan ba senior 1 bakwagaliza buwanguzi. This is your transport from the head teacher Mukulu Kalema ye head teacher Mukulu Kalema Savio mugambe nti nze mutowe ndi wano nja kujja tulabe ebintu ebyo nga bwe biyimiridde ebyokubigada
kale tweyanziza mukulu Kalema akuweereza transport mwali omwo. Siniya eyokubiri Prudence Nanyunja, Nachanzi, Nakawuchi, Navumbya, Nakato, Mokas, Nalugemwa bakuweereza transport woyo. Gwe webaza. Tiimu Kasoga bano bakola ki? Tiimu Kasoga jenva. Kati Sango, Mulema, Naligo, Sentale, King Fahad nabo bakuweereza transport. Kale from senior bano bavudde no mu senior ya kusatu mulimu Sentale, Ivan, Nakaye, Nandaji, Sango, Mulindwa, Eric, Nakana, Nanchinga, Enjo, Kayira nabo transport wuyo. Ne bana ne bagamba ba senior y'omukaaga class mulimu no Nanchi mahali ati alieno mulimu Nachanja Nolini kwagala namweruka n'abasajji Ndawula n'abakoza bonna bakwagaliza buwanguzi. Sebiralo bano basiniya yakuna aba candidate Sebiralo, Kalema, Kabogoza, Nampeera, Nasiwa, Nabizizi nabo bakwagaliza buwanguzi. Bano ba timu Kakuto Tawuni ni waliyo musajja Kakuto eyo gundi simulebye mujuzi Federico Sitenda Moze Kusaluni Jumba Aloziasi Ticha Saka Central Kakuto nabo bakwabo Kakuta omwe bali nnyo mwe balire ddala okuwagira omwana ono kaba mupirimpye n'ebibuuzo bitaano. Tutandise n'okwatula okugenekera Ka wu ga ezannamasasana na la twagambye okugenekera otandise ku ataawo nemaasawo tugenze kuteka kuwa kabonero. Tugenze ku kibuuzo namba 2 kugolika kanewu ga ezannamasasana o la yi ka ne a. Owandiise kugolika nefe twagenda kugolika tugende ku kirala. Tugenze mbisoko okusuula muguluka kisoko kitegeeza ki? Butafaayo ku kintu ky'oku bakuwe busatu. Kibuuzo namba 4 okulunda omuntu kisoko kitegeeza ki? kubanga obonyabonya omuntu Tereza kwekuyisa omuntu ng'ensolo Tereza okubonyabonya omuntu Wakayima okulunda omuntu kitegeeza kwesiba ku muntu nga luwala ng'omutambulirako. Kinakwata katulabe Wakayima omulala Osegawa. Okulunda omuntu kubeera ng'ogoberera nnyo enteekateeka ze z'akola nga tomugyako maaso. Bonna tetubawa tubadde twagalamu ekigambo kino obutawa muntu mukisa kwetaaya kati nga mu abaana ab'obuwala babalundako olumu nolabanga muzadde wakulunda buli woddano naye maama naye kwe kulunda omuntu. Genda ku kirala. Namba 5 okwesiba 2 kisoko kwekola ekintu nga si kyangu. Tereza okukola ekintu nga tekibadde kyangu. Wakayima tumuwe neyanziza okukola ekyo kwesiba 2 neweesiba 2 n'ogamba oba bakijja naye n'okikola n'okimaliriza kuba kwenyweza n'okola ekintu ng'ekitabadde kyangu. Kale tweyanzeege tukuwadde ani Katalaga oviriddewa ku Numasa Senior Secondary School ewa muganda wange gundi ani omusogo oyo yani Makoha mukulu Makoha nkulamusizaako kodeeyo Makoha wekazamuna kakati bakuzala ku kyalo kimu Katalaga banzaala ku kyalo Kitoma Naluzaali ene waffe tata ne maama gye bali sooka obatumireko bajanjawaze n'okubajanjawaza. Maama wange anzaala omukyalo omulungi sikolastika namata nkutumiddeko ne taata wange Gambia Robert natuuse eddanyi gatokotera mutabani wo Mukatalaga bagamba otuuse mu buttaayo kya
tuuse mu buttaayo kale kabakutwale nga ne mukulumako atakuwulira kale tutandise n'okwatula mutabani ab'emituba ba ezanna maasasaana otyo ma yi ta wu fane a bakuwa obubonero busatu bamutegeezezza yatula ba ba ezanna maasasaana ma wu te ezanna maasasaana ba tekiriyo nakubeerayo kiveeko genda ku kirala tugenze mu bisoko mpa amakulu gaabyo okwetalanga namutala omunyage kente kisoko kitegeeza ki okwetalanga namutala omunyage kente kitegeeza muntu kutambula nnyo naye ng'alina ekintu kyabungi muntu kutambula nnyo ng'alina ekintu kyanuunya ekimubizeeko tulina wakayima nakigudde kyokutambula nga totererera wamu otula totuula Segawa kwetalanga namutala anyagiddwako ente ye kubeera nga toli mu kifo kimu odde eno bodda n'eri naye oli tumuwe katalaga muwe katalaga tumuwe obubonero busatu kutambula nga odde eno nga waliwo kyonoonya kyokola ki wabaawo ekiba kikuwaliriza okubeera kituufu nnyo kibuuzo namba 4 okutunula embebere ng'omukulu ateetimbye kisoko ekisoko ekyo kitegeeza kubeera nga weeraliikiridde tereeza kitegeeza kubeera mu bweraliikirivu olw'ekintu kyosuubira okutuukako ekyobulamu wakayima segawa kubeera nga embeera gy'olimu togitegeera ani mwana muwala nakigudde kweraliikirira ku kintu ky'oba nga wakoze mbawe ekituufu kino okutunula mu ngeri ey'obuswavu segawa kamalumu obubaka buno manya gundi katalaga waliwo namata ema Kwavio, Bale Francis, Matovu Mathias, basini ey'omukaaga bagambye eddamu ekibuuzo ekyo ekisembayo kimu okukuba endaala kisoko kitegeeza ki okukuba endaala kitegeeza kwesonyiwa kintu n'okiviirako ddala tereeza kitegeeza kuviira ddala ku kintu n'ekijjako ebirowoozo oyuliyayo ekirala mu budde obwo busigadde saawa okubya wakayima segawa butafaayo segawa yoyiya nnyo naawe ani naki tewali bawe ekituufu kitegeeza kulamusa oba kubuuza bantu bendaala teyabaga nti tweyanziza mulaala tweyanziza nnyo tweyanzeeko omulungi awuliriza tuli mu kabbinkano ka lulimi